sensitive topics ngezo Africa teri ayamba ani agula ensi batugitunda naye atuweeza awamwabuzi katugitunde mu bibajjo bajjo awo nato nayogera wabula gye tulaga teri amanyi bwe tulikwata omusimbi gwaffe Africa teri ayamba wonna sikugambye kituna eki naye ng'ate omenye kigambo. So the summary of summarizing the whole Africa ojiteke mwezi dakika mutugambe 5 kikutwalira research mungi nti bawadde kyanga settled omanyi twatandika kyali bwekiti olunaku tujja dumala lwoleeta Oluyimba baako nekyogamba omuntu byetunulamu nga ye bwawuliza akayimba ye koyina kyoyogedde n'omutima gwe yes n'agamba yes waliwo ensonga waliwo point then atandika okuwuliriza naye naafutamu ekyokuyiga tuddeko emabegeeyo nga mutandika okukola ebintu byona byona ffe bw'obanga oyiye Oluyimba ng'osooka n'ofuna idea naye nga twempulesinga nnyo ebirowoozo by'abalala mu Luyimba Oluyimba namanya nga tisiiya lwange wabula njiiza bannayuganda Oluyimba olwo omuzadde bw'anaaluteeka mu ddiiro lye nga tudde n'abaana be ye ng'omuzadde ayigamu ki omwana ayigamu ki Oluyimba luvuga lutya obuwangazi bw'Oluyimba buli butya kati namanyanga nti Lutaaya ansinga mu kino nemwebuuzaako Misa akyansinga mu kino naye n'amanya Mayinja asinga mu kino kati tugenda okufulumya ekintu ng'olwedde buli muntu aluulira mu nju wano ku pano yabaddeko ne representative okifuna bulungi nti ekyo ekigambo kyoyimbye kifu oli yali kyogeredde uwe maka kitegeeza mwakola nga parliament yendo ne mufuna ba representative b'abantu bemuyimbira yes ffe nga tukuyita nayo onene bujofe tutala yino Oluyimba lwe yayiiya baluyita agunde gunde ayi kabaka waffe ndumanyi kati nasamu ekigambo agunde gunde ayi kabaka waffe ali kugalulira embazzi ndikigaaya okay kubanga muwole kakati alina n'ebirala yalina obusungu akola ki waliwo ebiwuta ebitawuliriza yalina obusungu ekitegeeza ebintu byabimba bijja ku mutima yes yalina obusungu mu Luyimba kati Misaaki awulira tayaleeta Oluyimba amugamba nfulumiza akayimba kano katwala ku CBS kati ngo abusungu awina kubala abalumba Buganda naye nga abutadde mu Luyimba naye nga bungi ng'ayombye bubi kakati Misaaki bwawulira akayimba ate ono asimbula agenda ku CBS namugaa ku byempulidde akayimba ku kafu jjukira Lutaaya akyalina obusungu kakati Lutaaya Misaaki asaliriza nze ngenda kati bw'afuluma ofisi ya Misaaki ankubira aŋŋamba Lutaaya afulumiza Oluyimba kati ayagana kuwuliriza kigwera ku CBS Lutaaya afulumiza Oluyimba olw'obusungu ne bwe mugambyeko n'afuluma ofisi gwayinza okuwulira duka tumulemesa oluki nali bunamwaya woteri yange ne mugamba atuusa ne mugamba ndi mu ofisi kalenda wo naye afulumye yali simanye bafusimbudde wakyali mu parking nasimbula emmotoka okuva ebunamwaya nenjireeta paka kalenda sanga Lutaaya atudde bwati mmotoka yamenya omutto ndowooza ngende ku CBS sigenda awulira alina munne kyamugambye alina ekyo kyayagala kati ono ankubidde kati nenyingira wasooka mukubira simu ate Misaaki bwangamba nti Oluyimba lubi naye ataddemu ebigambo bya busungu kati nasibira ku motoka ya Lutaaya bwenti muga kimwana gyetuli banga bavudde mu studio nanga bavudde naye ofulumiza Oluyimba olubi nagamba kiki nemugamba luteekemu mu motoka ye mwennyini mwe twaluteeka n'otula mu motoka ne muluwuliriza nemugamba lubi ekigambo kitegeera nziruka kulemesa Oluyimba lwani lwa Geoffrey Lutaaya nga sina lulwo amaanyi bigamuggwamu n'aleka Oluyimba jjukira ataddemu eza studio yagira obudde obuyiiya ffe tumugamba tetukola ki katutuuka e Masaka twalina show afunye ruumu ne baseeka emisana awo akyamusigalako ku mutima kwolwo yalwesonyiwa Oluyimba lwe n'aluleka kati nandeka nenebaka munajja n'akookola naŋŋamba naye
wa mwagamba oluyimba lwange luki lwali lubi mu bigambo byataddemu busungu si lubi tamanyi kuyimba tubekkiriya obusungu bwali bungi yalumba nnyo twali tuvumye nnyo okitegedde kakati aŋŋamba nti kale liwagamba lubi kati ekituufu kiba kitya nga mugamba kati ddamu atodda kakanya obusungu bukendedde nange onfunye kati ddamu oyimbe nenaddamu nayimba nimuga ekyo kyekyali nga muli muluumu kati sazaamu ekyo ekyo statement gyewakola mbi gamba nti oli kitaffe mu buwangwa ffe tuli baana nagamba ekigambo kyewakozesa wali nti oba embwa zino ekyo kyali that's not our thing ffe nga si theme gyetukola ki nagamba kati kyekino nti you see that's how communicative bwetto bwetwakolanga ki bwetwalinga bwetto bwetwalinga so okitegeeza oluyimba lw'amayinja lwalinga lwa Geoffrey lwalinga lwa Geoffrey olwa Misach nga lw'amayinja era Misach nze nga yateeramu amaloboozi ne Sserugga kubanga mu backups balungi mu kuyimba ne mu backups lutaya programming nga mulungi nnyo programming yendongo nga bwenevuga etya ebivuga nga bola bwemaka olimba mubaamu obudongo n'ogamba parararara papapararara parararara kati ng'ebyo Geoffrey abiyiya kino kisooke watuseewo akagirebe kati kakuliyeti ng'omuntu tiwulira ayagala okukaddira that was Geoffrey then nze ndi mulungi ng'ompadde topic nti njala tuyimbe ku kino nekino nekino tukitandika tutya okuliyetinga oŋŋamba kino nekino kiri bwe kiti kuliyetinga nendowooza ku ebyo byonna because when I'm composing nina okuyiiya gwe njagala owulira otya omuntu gwogenda okukiwa oyagala awulira atya nze olwedde enkiyiya gwe n'okiwulira naye nga nze bwento bwe nayagala owulire I put it in a tone and in the wording to create your feel. You understand? Kakati awe wavanga ennyimba. Why? Because mwine ennyimba ze muyimba kati kyokera kumacha n'obuja Geoffrey Tayanga ayimba wala yoli mmisi nti owulira nti oluyimba paka lake ne balukuba osigala nekikyalukukwata mu mutwe gwo nga kati kali wakakwata wala yoli mmisi nti tulina ne intro zaalyo nga bakakuba omanya bumanya oluyimba bweru aleta oli mmisi and to wording eri summarized summarizing nze togambye nti kino nebigambo byammwe nga byawulikikanga ebyangu ate nga before mwa evolving okuva music yali omuzibu ng'owaba Paulo Kafero nze Paulo Kafero nyumira oluyimba nelunyumirwa naye nga sobola kukwata bigambo ebyo byonna kubimalayo nga bwe yabiyimbanga naye byammwe biwulikikanga ebyangu because waliwo mu kusoma kitwetenga summary ojjukira ekigambo summary writing nakuwa emboozi ennene bagamba gituwe ebigambo 10 obijjukira olumu ne bakuwa ennene bagamba gituwe ebigambo ameka that's what we did ekinene kiri n'ekissa mu bigambo ebyataano that was a summary form. How long could it take you kyakutwaliranga bbanga ki coming up n'oluyimba? I can't say kubanga waliwo topic eba sensitive kati okufuna ebigambo ebigisummarizing mu bigambo ebitono kintwalira obudde wabawo topic ngeri too sensitive kati sensitive topics ngezo Africa teryayamba ani agula ensi batugitunda naye atuweeza awamwabuzi katugitunde mu bibajjo awo nato nayogera tulinamanya luyimba kirugendako naye okyawuliriza wabula gye tulaga teryamanyire bwe tulikwata omusimbi gwaffe Africa teryayamba wonna sikugambye ekitu neki naye ng'ate omenye kigambo so the summary summarizing the whole Africa ogiteeke mwezi dakika ze mutugambe 5-4 kikutwalira research mungi nti nkibawadde nkyanga setolode omanyi twatandika kyali bwe kiti olunaku tujja tumala